olwaleero avuganya ku bwa pulezidenti ku kaddi y'ekibiina ki FDC James Nandala Mafaabi asibye mu disitulikiti y'e Ssembabule ne Bukomansimbi ng'aperereza abeena okumulonda mu kalulu k'omwaka ogujja. Ono asookedde misanvu mu disitulikiti y'e Bukomansimbi nga tannayerekera ttawuni y'e Bukomansimbi. Oluvudde awo ayerekedde mu disitulikiti y'e Ssembabule okubabuulira byategekedde eggwanga singa awangula entebe ennene. Aleeta ebyamakolero wano kiregeeta abaana baffe abatalina emirimu bagenda kufuna ki mirimu. Naawe atunda ekintu kyo kuba wongeddemu omutindo ogenda kufuna kasente kalungi waggulu si kano katono. Ate gavumenti yaffe y'enaabeera marketing manager yo. Ono asinzidde wano n'agatta eddoboozi lye ku ly'abalala abazze bakubiriza abantu okukuuma akalulu kaabwe nga bamaliriza okulonda kasita babeera mita 2 okuva awalonderwa. Njagala kubisa bannayuganda ku lunaku lw'okulonda mulonde temuvaawo ate temukkiriza yenna akutiisatiisa. Bw'aba akutiisatiisa nammwe mulabe ky'omukola. Okusinziira ku Nandala, omuntu waba talina kigendererwa kikyamu talaba nsonga lwaki oba otya abantu bwe basigala nga bakuuma akalulu kaabwe. Bw'ati akubiriza abantu obutatiisibwatiisibwa muntu yenna kasita babeera nga kye bakola kiri mu mateeka. Kubanga abasirikale baagala okuleeta virus tulabe amagezi g'okubakolako. Abasirikale 2-3 munaalwanisa abantu 1,000-12 nabo abasirikale balina okukoma ate bakimanye nti Uganda yaffe. Ssembabule emanyiddwa ennyo ng'emu ku disitulikiti ezisinga okubeeramu emivuyo naddala mu kaseera k'okulonda. Kati Nandala ayagala akakiiko k'ebyokulonda kakozese obuyinza bwako mu kulonda kuno okulaba nga ku mulundi guno okulonda kuba kwa mirembe e Ssembabule. Twagala Electoral Commission kino kya electoral violence wano e Ssembabule ne mu Uganda yonna bakitwale seriously. Kujjako President Museveni bw'aba ayagala electoral violence wabanga kyayagala atubuule nakyo tukimale. Kubanga Ssembabule lwaki buli kaseera okubanga okulonda kuba kulwana n'okutta abantu. Kino kirina okukoma. Ensi yaffe tutwagala tutta abantu baffe twagala elections zibeereki bulungi. Si Ssembabule yokka ensi Uganda yonna. Olw'okuba Ssembabule balimi bamwanyi, Nandala talemye kwogera ku kikolwa kya gavumenti okuteeka ekyuma ky'emmwanyi mu disitulikiti y'Entungamo n'ereka disitulikiti ezirima emmwanyi. Entungamo teri mmwanyi. Abagendayo emmwanyi ziri Entungamo. Lwaki tebagiteeka wano mu Buganda? Lwaki tebagiteeka e Bugisu? Kati baagala ffe tuleete emmwanyi okuva e Bugisu ne Buganda tutwalewa Entungamo. Tujjoke tuzijjeeyo ate tuzitwale oba ebweru. Abantu balowoozaawo ate n'ekyuma sente tebateesemu sente nnyingi kikina bakugwa n'okugwa. Ono yennyamidde olw'abakulembeze abagundiivu mu gavumenti abamaze ebbanga eddene mu buyinza naye nga tebakoledde bantu naddala ab'e Ssembabule. Just simply that the government doesn't like them. When I hear that Kutesa comes from Ssembabule and he doesn't see this, I feel bad about it. And when I see Ssembabule supporting 100% NRM, I feel bad. I don't know what they are supporting. This is a clear indicator that they have been left behind. Kati Nandala asabye abeeno bave mu kutya bamuwe akalulu olwo ebizibu ng'ebbula ly'amazzi amayonjo, enguudo embi n'ebirala binogerwe eddagala. They need water. They need water is the one which is going to improve their livelihood. First of all, water is supposed to be used by human beings and their livestock. There will be need of irrigation of this. You can see the land is too fertile. Are you not seeing maize as we're moving? There's a lot of maize at this time. Good maize. They will need only a small change here. Underground water. Here we need underground water. It's a lot of water underground here. Olunaku olw'enkya Nandala wakuyega abalonzi mu disitulikiti y'e Masaka ne mu kibuga Masaka. Winnie Tessa Nakayinja agafeeyo ku Spark TV.